twetaaga tukakubira empewo entuufu eno ye Rock FM Uganda. Tukukubira obuyimba all day long wano ku Rock FM. I'm not your enemy. Kayimba kapya nnyo okuyagala wali His Excellency Bobi Wine featuring Nubian Line King Saha. Kapya nnyo bakatadde dakiika nga 35 emabega. Ne ku speed kwe katambulira, ku charts za Uganda kwe katambulira. President watudde mwene. Ono Pademan yagikubye. Okay, nakola ndi sura flexible akayimba fe tusoso kajjako. Tukajjeko bukisula linda ko babuyita buki obuchu tukajjeko obuchu akayimba fe tukajjeko embuzi embuzi ebandala tukajjeko obuchu Okay, kaka tugera kugera ku luyimba luno unaku lwegulu twasose kulaba kifaananyi ekyabana ababiri abasatu nga bali omune producer Pademan nga bali mu studio tugerulanga kintu kyamaanyi nnyo akayimba gamba I'm not your enemy ekifaananyi ndowooza kyekyo ekiri ku screen awo twasose kulaba tiza ekifaananyi ekyo tugamba what is coming, what is that? The most trending photograph like ekifaananyi kyasize okutrendinga within 24 hours. Yes. Okuva ejjo ne leero ekifaananyi ekyo olaba omwami atudde ali mu jumper omuyita Pademan Kayiwa the producer studio ye eri wano matching audio 1 omuti yagutema gukyaliwo mu compound muyembe mugundi muyembe akanti wo parking awe moto kateba safe kuba sawa yona ki over kigikuba endabirwamu kati gwama parking at your own risk okitegeera nenga bambi Pademan yomukuba baddest producer kyemmanyi abakoleredde endongo eno mu bandi mu reggae mu raga mu dancehall R&B n'ebirala ali versatile byonna abikuba so this time round Saha omulaba yayiwombeese nnyo sinanga omulaba awo Nubian Lee ye bwatyo zibaako vibes ziba mukyenda zintegeeza vibes kweziri Bobi Wine man muzibu nnyo okwogerera mukadde kano kubanga asigadde nga bwali nabadde ndowooza yajjeko bujja kooti nabadde ndowooza nti mu kifaananyi kino ajja kyukamukko wanakyali president nabadde ndowooza nti wanajja afuuka Bobi Wine yete yafuuse yasigadde nga bwali nti Bobi Wine alina ekintu bw'onooba omwagala oba tomwagala kikkirize nti yakyuka so nti asigala akyali mu mataayi ge makooti edde nnyo twalowooza nti omuntu ogenda mu studio nga yambadde bw'atyo nga twakikazako bakadongo kamu awo bakazibwe kapo bamisaki not even misaki bawalukagga n'abalala ba Abdumulasi so omusajja yazze n'asooka n'akiryamu bw'atyo ekyo bakita kukiryamu n'akiryamu kapoozi okitegeera mu mbeera bw'etyo n'asigala ate ng'anyumye kino kyabadde kirungi nnyo kifana kyatrendinze nnyo nga bwekiraba oluyimba baluyise I'm not your enemy siri mulabewo goyinza okubanga olowooza nti ndi mulabewo siri mulabewo bw'amaaso go bwega naazibuka ne galaba byendaba naawe ojja kulaba byendaba oluyimba olwo lwa composingiddwa abantu bonna nga bali mugundi mu kifaananyi ekyo kyetukulaze ti Pademan yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga oluyimba kubanga bwe kigambo kye muyiiya mugenda mu booth ne mukiyisaamu kati ye n'agattagatta n'amati kino kijeemu teekawo kino I'm not your enemy kitegeeza siri mulabewo okusinza ku luyimba nga bwe lutandise Saha yatuwadde mu version ya Lusoga ekyo omanyi kye kitegeeza ekyo mu Uganda wano buli wo communicating n'osala ensalo kati abantu balina okukimanya nti buli woyimba n'osala ensalo nga tovudde togeze mu western culture n'ogenda mu by'abazungu mb'oyimba by'abazungu ne n'osigala ng'oli wano mu Afirika ne n'osigala nga ocrossinze n'ogati kati nvudde mu kuyimba Oluganda n'oyimbako Olusoga n'oyimbako Olunyankole kintu ekyo kiba kitambuza oluyimba ku wider coverage nti n'abasoga bamanya nti naffe tukoze eki tufiiriddwako tetulekeddwa mabega Bobi Wine oluyimba lwe yasembayo okuyimba mu mbeera bwetyo yali Kyalenga nti yateekamu ennimi ndowooza zaali obanga mmeka eyalamanoi so buli omu n'awulya mu gundi eyo because Kyalenga is a word from Ankole
Chalenga yes. Chisusse nnyo. Kala naje kamu aramano ndoze mbanya mutolo. Chwa bateka mu gundi Patrico Salvador. Yes. Ya Salvador ne Patrico yali mu. Patrico yali wano mu central. Then Salvador na ina mulaba mu Luyimba. Nachikwasaganya eri mu gundi. Yes. Mu West Nile. Yes. So kyalabika bulungi oti Oluyimba lwatambula ku speed buli omwalu kwatako. Nimba mune swengere yali mu Busoga. Yes. But this time bana aleka tulinde. Alata video egenda kubandala nnyo nekati akasajja kagezi yinzo mutagikola. Kubanga waliwo nyimba nga tezetaga Oluyimba waliwo nyimba ezimu nga tezetaga video. Kubanga this is revolutionary songs. Yes. Luyimba lwanchuka. Ninamu ekirowoozo nti zezimu ku nyimba za King Saha ekikunze yagamba zagenda okufulumya. Naye okusooka abantu abasinga bali balowooza nti oba luli half baked nga tebaluwuliriza bulungi. But the song luli full packed bulungi nnyo kubanga owuliriza ebigambo bya King Saha. Lwagadde okufaananamu balinga abatudde mu lulero King Saha lwasooka lwe bayita otambula ebyo byenjagala omwana nkuba. That version ya King Saha chemaiti ya Shiba ne King Saha chemaiti ideally Oluyimba luyinza okuba nga lwabadde lwa King Saha nga yaluyimba da nekati nga mulimu version zeezo kubulaba nti Saha abatandika alagira ddala nti ebibye si biwandiike ntoleka yabijje ku original version kubanga ebigambo by'Olusoga muganda nga tuli Musoga sibi ebintu by'oyinza okuyiza mu studio kumacha mutuntu ne bifuluma. So kitegeeza nti Saha yali aluleese ng'ode luli Musoga kati gwe najja n'asuulamu zino enzito. Divorce Bobi Wine oyo omulaba yalina industry mu ngalo bwati era wasalo naga nti agikasukidde embwa agiteredde embwa bagiteredde embwa. Olaba ekyo kyakoze nsaasira abayimbi sagala kubamenya mannya naye mukimanye nti Bobi Wine yalina kaliya zammwe. Nze namuvaako sekyamujjonkera nasayininga namuviirako ddala kuba kati mujjonkere nfuna muki kuvumwa okujjako ebivumu abaana bavuma ku mutala awo. Soko ulire paati eno sula njagala olwe paati eno. Usangola batobera osange nchangazalawa kagamba kundi ayogera bakundi namwe mwendeko future te uparmire amasoko bwekekula. My friend, you will see what I see. Sula zuulide Oluyimba lw'amaanyi ebigambo byonna byayogedde bikyasiga. Aina wagambye ekyuma parabolu one day you'll be part like aina ngejja abadde akyogeramu ngagamba nti oyinza okuba tonzikirizamu leero naye time egenda kutuuka okkirize nti byenkugamba byebyo ebyo byonna amaaso go gajja tuuka ekiseera galabye nange byenda bagulyotta kubanga gamaze tesobola kulabira ku level y'emu ebintu yasobola okuba nga akirabira wano kubanga ffenna tufuluma mu maka gaffe oba wonna wooba oli n'otula waggulu olaba ng'omwezi guli mu direction yo n'ali ekabulengwa watuna mu bbanga bw'ati agulaba nti gusonze mu ye kati awo kyakugamba nti osobola okubiraba nga nze byenjogera ng'olabira ddala nga tebikwatako ne time egenda kutuuka ogaye nti omusajja no yatubuusa byali yayogera byali bituufu. So Bobi Wine wano ku kyokutandika okuba intro awo ffe twamuvaako embuzi ne tuzimuwa ente ne tuzimuwa buli kimu ne tukimuwa n'ebimuli kati tukyamuwa na bimuli tumuwa muti. Waliwo paati sula Bobi Wine yayimbye Olusoga waliwo paati bano abayibi balina okolola baluwera tibakasobola tibamaanyi kutudogereza bakumaza luwera tibakasobola. Bano abayibi balina okolola baluwera tibakasobola tibamaanyi kutudogereza bakumaza kutudongowaza eno future gyetulwanira budde bwekutayiza sula alumbye ba mu gavumenti yagambye atya bana abayibi tibakasobola bakaddiye tibakyasobola eno future yaffe bavubuka bato bayidi balina okugolola balina okugenda fe abavubuka tulikwate enkasi jukira kiyimbye mu Lusoga kati message Busoga yakoze eki yatuuse dda bano bakaddiye tebakyasobola okitegeera bakaddiye tebakyasobola eno future kati ya new generation naye bannange nolima bagenda duwera ku ledi era kino kyetukola kimenya mateeka tubadde tupimyalinga Luyimba anti wano ku Rock FM tugamba nti akayimba koyagala tukola tya
akayimba kewetaaga tukakubira ate mu ssaawa entuufu. Akayimba kewetaaga tukakubira mu ssaawa entuufu. Yensonga lwaki lunaku olwaleero tusazeewo tujje tupyamiringa oluyimba lwa Bobi Wine. I'm not your enemy, tuntwala bubi. Industry eno sura lwo kyogedde gamba nti Bobi Wine ono akutte industry akyagina mu ngalo. Akyagina mu ngalo kubanga nzina bagamba nti Bobi ne wamala omwaka nga tayimbye. Kyonna kyafulumya nga ayimbye. Gwabadde ayimbire emyaka 10 dda mu kyalo oli mensujju. Gwabale emyaka 10 nga tayimbye. Gwabadde ayimbe emyaka 10 ye n'afulumya olwo. Ng'osiba. So industry ne Bobi Wine yakyagina bwati mu ngalo. Oba ayimbye, oba akoze concert, oba takoze concert yagitegeera. Kati bano abajjayo okubojjerera. Abalala bali abu just mukene nga shaka yakola ki? Yagina mu ngalo bwati. Kubanga ate n'ekirala nti munnabyabufuzi yenna alijja n'obasiwa leero alina okutwala notisi za Bobi Wine zino. Era Bobi Wine ze mwebazaako ekintu kimu. Ti notisi zino bino byonna ebintu byakola notisi aziterekere abalijja mu byobufuzi. Nti waliwo kye tuyita media space. Naddala nga tugenda mu kalulu. Media space ogifuza otya? Kuba mazima tukize tugane emyezi 5 emabega Bobi Wine yalina media space. Bas food soldier bamukumbira nekikola amawulire. Nyanzi bamukutte nekikola amawulire. Segiri nyafudde nekikola amawulire. Omulambo baguwambye nekikola amawulire. Okitegeera nti byonna there is no osobola okwewalamu. Eddie yawe omwana wa Chachiru akoze awalambye bati kugamba byonna bikyali ku NUP bweti. Kitegeeza ati akasajja kaina favor na ebibiina ebidala no yasoma abimanyi. Abimanyi ebitemuka just bicha biri beyond favor. Nti waliwo kyotula n'ogamba noka kakati wano media wano kubaga amazima tevuga nti ebibiina byonna ebiri mu buyinza oba n'ebyegwaniza obuyinza muyina okuba na media space. Oyingirawo otya? Kuba woyingira bwoti mu media oyina okumakinga sure nti paka bwe tulonda nga tovuddeewo. Kubanga abantu kibiyitaga okuwulya kati Bobi yayingira bwati. Niwe abagezaako ng'olaba amawulire gawedde ku NUP. Chachiru naye ng'ayingira. Chachiru n'atuzoganyaamuko abaggwako taata we Eddie yawe naye ng'ayingira. Kati Eddie yawe abatuzoganya abaggwako nga baleeta oluyimba. Okitegeera. So bakyali mu media space, they are just enjoying media space, which is okay for the NUP okulaba nga kyekibina kati ekyogerwako buli wamu. There is no way osobola okwogera ku Bobi Wine without tagging NUP. Okitegeera. So oluyimba lulungi abantu balina okukitegeera. Nze oluyimba lonna oluyimbiddwa nga lukulosinga ennimi nga si muganda yekka yaluwuliriza. Kitegeeza nti oluyimba yaluyimbye nga lwa campaign. Era olwo oluyimba lugenda, that is the official campaign song. Because wanagenda ebusonga nga bagandi bannange kyendidi kye mudidi owe bagamba kyentegera kye mugamba. So bajja kwa message bagifuna loud and clear. Oluyimba lukulosinga lukuyitamu nawe owulira ddala ngani kakati bannange wadde omusajja simukiririza nenzikiriza muki. Osobola kubanga byayogera tobikiriza mne kati ukiririza muki kubanga byayogera bikwatako ng'obuvubuka mu mbeera yonna. So it's a good song. Saha mwebaza. Saha akoseza opportunity eno era Saha senga yali yasomanga ebitabo byawera nga ine ya senior 6 yani badde agenda kwesimbawo Entebbe municipality. Kubanga ate bandi muwadde kubanga Kakemba ali mu kutagala. Ani Kakembo gyali ye Entebbe naye olaba byasiba yogerera Bobi Wine. So Saha simayindoza yakolamu ng'omanye ebyabayimbi okusoma kubeera kutono. Batono nnyo abazzeyo ne bamaliriza. Saha kati akyejjusa essaawa zino. Senga yali ayina ya senior 6 eyo yandibadde nga lutaaya. Abadde ayingira Entebbe municipality bazoganye bandi bamuweera kubanga Saha banga lyabadde mu Entebbe yaveeyo kigungu ku mwalo. So munnantebbe ne kati there is no way wasobola okuyingirawo political mu ngeri ya politics naye akoseza chance n'okulaba nga buli kimu akikwata. Bino kati Saha ayina amasanyalaze. Ayina amasanyalaze ayina n'amaanyi nti byonna abikozeseza n'asigala nga akyali vibrant ng'atambula. So n'ensonga ezo kwe naye tosobya nti olina oluyimba oba oluwuliriza ku YouTube olina olaba ogenda okulusanga. Bajja kulusanya ku radio tuli ku premier. Okitegeera tuli ku premier wane waffe era batukomye wano ku radio manya nti oluyimba lutugobezza. Oluyimba muna lutugobezza naye lujja dduzanya. Nze kati nalufunyira ku simu yange. Sofa abakalula abali 15,000 mu dakiika 2 tekibangayo. Abantu 15,000 just 20 minutes. Mu 20 minutes nga abantu 15,000 wano abakalulaba. Eri mu real time lwa lwagenze dda mutwalo tambudde dda
obadde oluyimba kati abayimbi kubanga si kibi okwogera ku bayimbi abadde bakafulumya ennyimba nga muganda wange Kenzo badde yakafulumya oluyimba awo nkulowoozaako video ebadde trending aloza ebadde nga mu mitwalo 2 mu nnaku 3-4 muyimbe kiwumulala awo yabaddewo ndowooza oba waliwo n'omulala simanyi ne mukwano gwaffe mutalo yafulumya telwakoma wamamagundi temperature touch yatadde oluyimba jo video yabwe nnungi alina ava peace yes nalo kati baluyita wanula badde lukola nnyo ku TikTok okwo so Bobi nze bannaye simanyi musajja nze yava oba yavaawa kyonna kyali abantu twali tulowooza nti 221 bikomyawo naye ate gye byeyongera mwana ayongera kwagalwa kasajja kazibu aliko favor nangirira favor eno favor y'amaanyi nnyo kubanga ekisooka atukuba left right center tatuwaamu omusajja nakuba mu politics nakuba mu kuyimba nakuba mu kuga bingi Bobi byakubisa abantu bingi tikati nabamulwanisa bayina eddimu ddene nnyo kubanga balwanyisa ekintu kati kyebatamanyi ojja kulowooza nti omukube ne mu politics ajja akuyite mu music asowame akuba ensoobo asigala kyali muwanguzi okitegeera so kati bonna balowooza nti muli mu kuvuganya naye mumanye nti musajja kasajja bekakola kuko kaongera okutula ku mitima gy'abantu tinaffe bulijjo abatakagala tujja genda tukkiriza mpola mpola olwa message katusigamu okay ensonga muzuulidde bulungi nnyo oluyimba baluyise not your enemy siri mulabewo ogenda odunoonyako ku YouTube channel ya Bobi Wine kyemanyi ne ku gundi endala kuba distributing lwatuuseyo dda iTunes ne ku TuneCore byatuuseyo dda genda onoonye ne ku mudundo gye luli obenga owuliriza ne ku Spotify ojja kubogerwaliza ennyimba oluyimba luno luyimba lw'amaanyi nnyo bannayuganda mu luwulirizi oyinza okubanga lugamba sikiriziganya na musajja oyo naye message eri mu luyimba olwo ojja kwesanga here and there nga lukukwatako so kati saasire yeewambye yagenze ebusiya nga weesa ensawo yani kozi temwamutegedde anti abadde alowooza nti ye king mu ndongo muno wuuyo Zakayo muwooza ajja kudda nga bamugamba mukulu omawo oyimbe yagenze okukola ebusiya biweddeyo Zakayo muwooza agenda kudda teyagenze Kenya agenze Kenya yagenze busiya kuyimba bali bamubuukinga ngoso okugenda mu nnyonyi ng'oweze kilo 5 anti lage jwa kuwa kilo 12 kuba yalinye basi ne bambi wano yanfananiddemu nga bana abagundi M23 wano bajala yagenze kulwanyisa kkondi nga togiraba nika deni yadasibako yaki ya mupiira yadasibako ey'omupiira mwana oyo enyonyi sikira mu bbanga kati nabukira mu parachute naye yabadde aweesa ekyo ekituufu omwana ayinza okuba yagenze mu magye galumanyi M24 yalumbye kujjako koni bajja mugati ekiri e Uganda omusajja afulumizza I'm not your enemy ale n'omukulu yagenze Kenya oli omulala kati awo kamyuta ayinza kudda lwaki kamyuta ayagala bintu bya overshadowing ajja kusooka luleke lutambule abantu baluggyeko focus alyokadde ate ajja kudda kiro si wakudda oba sekyo kamyuta yagala nnyo emivuyo ayinza okudda mu luyimba lwennyini ayinza okudda enkya ayagala oku overshadowing oluyimba lw'omwana naye tumulabula awo yabadde Kenya awo nga bamwaniriza ani kamiliyoni ye babadde balina okumwaniriza walaye ba YouTuber be Kenya ng'egye bali organized naye ng'egye bakwatamu ebifaananyi by'abayimbi wano ba YouTuber kali wano tamino aba yagudde dda aba yawadde dda omuyimbi Khalifa Haga kati nga yamulabisizza dda naye olaba mu headphone bagdira microphone zonna ne baziwa omuntu si byakujja na bulapero ne mubusiba ku muntu baabo balaba bazikwasiza omuntu omu omu yafuna sound naye omuyimbi atuuka wano waliwo wano webakusiba akantu wano nebakuteeka wano kalapero nebakuteeka nakazindalo nebakuteeka eno matu kati agenda kisokomi nebagamba kati abuuze wona ne beetunuulira nga tewalina mwasobola kubuuza mbana yali abuuza ali mu maaso asooka n'akyuka banani abuuza nga buli teyaabuuza bataddewo da microphone oba omuyimbi afuuyiddemu bo balirwedde okutwala ekyo naye gwe laba abaana babadde organized omuntu omu yakutte zi microphone wano ekampala tosafuna short eyo tekisobola ng'abaana bamawulire abawano nga bali wano tosafuna short eyo abaana balina content balina kamera ennungi eyo short ogifunanga kamera awo tosagifuna waliwo yawanisa akasimu bakwatisa ki senga bano abantu bonna betwaniriza ku kisaawe
tubaniza mu ngeri bwetu kamyo naye yabadde ape ba YouTuber wano ba content creator be bakyasinza okudibaga ekisawo kyaffe kirabisa obubi bakwata agafaananyi agabi oyina Genesis Mwolo gwe twalina yeeyo ku gundi ku Tolino ngaze ne gundi Nokia uba Sade 310 not even Nokia Tekino ngaze ne kitekino kye tekyawula maziga na musaayi ne muna yatunuzza mu yimbi nga vaawo naye njagala mu bagenda so, abana batu challenge nze nnyo naye era Kenya ogiraba bintu bya biri advanced nnyo okuviira ddala ku mukulembeze Okay, ensonga bwezi bweziri banawo nako lwaleero tugenda banga wano ensonga twadde tuzo Premier Luyimba atuliza ku Rock FM www.rockfmug.com now downloading app ya Rock FM Uganda wali ku Google Play Store wagenda ku Google teka mu Rock FM ugyo ja kwatuliza bulungi nnyo mbadde ne musajja mukulu sula flexible akayimba bakayise batya wakabaka the number 1 foot soldier nakyusenze nalokose nabudde mu byekisiru oli foot soldier nalabye omusana divorce era bulijjo abanvuma mu nsonyi nze ndi wammwe Tuli mu lyato lyerimu,